Omanyi waliwo ekintu ekigenda ne kijja ne weebuuza nsanyuke oba nnyiige, kibi oba kirungi, obwongo ne bwetugga n'obeera awo nga tomanyi oba ekintu kibi oba ekintu kirungi. Kati pulezidenti yakkiriza amasomero gaddemu okubeera nga gaggulawo, ekyo kintu kirungi. Neera amasomero olunaku olwaleero abantu abasinga oba amasomero agasinga n'aba students abasinga batandise okubeera nga baripootinga ku masomero. Ekyo kirungi. Neera mwana wattu ne ba tiktokers abamu weba tubagendeddemu, kijjukire nti tiktok esinze kubeera nga ekyaka okuvira ddala lockdown we yatandika eya 2020 paka kati abaana babeeredde mu lockdown nga tewaliwo kye bakola, amasimu babagulidde, abaana nga bali ku tiktok beekoze ebintu ku tiktok, abamu bagifunyemu abamu tebagifunyemu. Kaakati abaana batuuse okubeera nga baddayo ku masomero, neera kankukakase abantu abadde basinga abamu okukola tiktok oba tiktok content omulungi either bakadaama, ekyo sigenda kisaza, bakadaama bakola tiktok content omulungi, n'ekirala baana bato ba student tuve ku bano basami. Oh my god, omuntu obeera mukwano yagala okwetega wetege. Munnanga abasajja bagwiridde tiktok, yes naba creating content waabwe akumalako stress, ne content owadde agoyinza ogamba mbu ddala ono content alimu omulamwa. Bana ba student kati baba ngono Brina ali mukubeera nga ali mukuddayo ku ssomero kati mwana wattu abadde banyumira content we kubanga badde asinga kola content wa abasomesa naddala kale school content despite the fact mbu naye student naye abadde yakenkuka nnyo mu kubeera nga producing content naddala nga akwasaganya ku basomesa ba metroni simanya bakola biti ba student banne content we nga yeetoloolerawo. Kati mwana wattu page ye ebadde ekuzo obulungi ennyo bwetyo agenda kusomera agenda malayo subira bagenda soma weeks 12 subira oba bagamba weeks 12 egyo gibeera emyezi emeka singa emyezi 3 weeks zineno nyana wali myezi 3 weeks 12 myezi 3 to creating a content ina ko page yo mwana wattu kiba kigenda jizzaako emabega. Kijjukire balina abantu aba following content omulala oba aba following pages endala bagenda bera bo basigala ba producing content owenjawulo. Mwana wattu wesangira n'omuntu eyakwagala edde okubeera nga akujjawo ku market no sina kindi ayinza otandika creating content ng'ogwo badde creating ate abantu bote balina problem bonga bakonsuming bajja sigala bamulaba. Kati bannange tugenda kola tutya tiktok egenda kuddamu ennyume abatu gumire content wabo bana abantu abakulu kubanga campus yes ba campusers nabo ba creating content naye si nnyo nga abaana bano gwe badde ba creating. Tugenda sigala nga tugenda n'ekyo ekiriwo kasaba akadamba kya creating content naffe tujja sigala nga sounds tugezaako okulaba nga tuzitambuza nakyo ekiriwo. Kati nange wenaddirayo ku ssomero kandabe nedda tetugendayo tukireke ekyo saagala kubeera nga nkisusa naye nga ba student mwenna bambi abali mu kubeera nga muddayo ku ssomero tubagaliza birungi byerere. TikTok pages zammwe tetugenda ba unfollowing tugenda sigala nga tulingizaayo ko nga tulabako ku content omukadde paka munakomerawo mu holiday tulabe ki engeri ki gye munaaba mufunyeewo content omupya naye tumulabe. Naye nga abasigadde bonna tubagaliza birungi byerere ku ssomero gye muzze. Tutambula ne bannaffe aba How Hard Derek Investments bakugamba ensonga y'okubeera nti neera finishing ennyumba ye bagikwasaganya bagenda gikwasaganya n'amaanyi gwe yagabeera nga bakolerako compound yo oba hotel yo okubeera nga bali renovatinga bakolere finishing ow'enjawulo nga bakozesa amayinja osobola bakubirako ku enamba y'essimu. Nawe kennyini ayagala okubeera ng'osuubula amayinja mu bungi osobola bakubirako enamba y'essimu ebisigadde bagenda beera nga babikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala. MSSMX I sign out.